omukyala yanoba omukyala yali wankyukakyuka omukyala owo omukyala wange yali wankyukakyuka Faisa kagamba abaagala agende muzeeyi si mmwe mwamuleeta yayita mu ttanuulu okununula bbaasi Uganda abannayuganda mwenna mumwongera akalulu mitiyana mubende kasanda muzeeyi asinga Lubalusewa TV mazima ku mazima. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 88 oba ku note 786 note 16593. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Weewaawo tukwebaza bwena tugoberera ku Lubalusewa TV. Nze ajesamwe kasubire nti bwakedde bulungi muli bulungi yonna gye musinzira okubanga ati mutugoberera. Bingi ebitambudde, bingi ebitambula mu ggwanga n'ebyonna tujja kuba nti tubyogerako wano ku Lubalusewa TV. Genda ku YouTube subscribing, liking ate commenting. Tuli ku TikTok wamu ne Facebook. Buli kimu tujja kuba tukituusaako nga bwe kiri. Olunaku lw'eggulu lwadde lwakulonda buli kimu kyatambudde tujja kuba tuddane ne analysis ezo zonna twabengera ate enonda bwe yatambudde. Olunaku olwaleero nina Gweni naye agenda kuba abeeyanjulira musajja wa NRM. Mutera okugaa nti sireeta nnyo ba NRM naye baabo balanze okubanga ate omulundi guno beesowolayo bangi bagira ddala. Isaac mutera okumulaba ate mbaleetedde n'ono naye abeeko byatugamba ebitambula mu ggwanga. So tusanyusa okulaba kalisa amannya agange Muberu Christopher nga ndi mutuuze wano Matugga. Ndi musajja muyimbi badde ennyimba zino ezaffe ezawulijjo nga bw'omanyi ndi upcoming abaakatandika. Omuntu ozobeera olawe ng'okimanyi nti oli upcoming. Nze bulijjo manyi nti no nze wenkubira oluyimba mmanyawo nti no hiti yange. Anedda ssebu omanya nti kino kyenkubye kasasi kyakonkona tebannakuggulirawo. Kati awo nga bw'omanyi omukwano gwa muzeeyi ne nfuna akayimba mu mutwe nenga kangakolere muzeeyi wange muzeeyi Museveni. Manyi ndi muzeeyi w'oweka n'okakolera president olw'omukwano gwe nalinga mwinamu. Family yaffe ffe basajja tuli ba NRM. Oli muki? Nze ndi musajja Muganda lwakuba ennyinda eno y'ebukojja. Oli musajja mpazi gwali Muberu Christopher. Omanyi taata wange webala omukwano. Taata wange yali musajja mupambanye nagwa ku kinnyabo kikyala Kinyarwanda naye tetujja landaggayo. Kati bwenkola akayimba kanyuma naawe wakawulira kanyuma kayimba kagenda kati muzeeyi taata Museveni pameti yo yeesaanidde naye mulimu kavoice akagamba abaagala agende muzeeyi si mmwe mwamuleeta yayita mu ttanuulu okununula bbaasi Uganda abannayuganda mwenna mumwongera akalulu mitiyana mubende kasanda muzeeyi asinga ali waggulu nebbi sijja kukamalirayo wano bayinza okubbako akayimbako naye konna kaleka mukubira campaign. Naye akayimba kano nakafunamu obuzibu tekandeka seke tekakuleka tekandeka seke oba campaign eno tendese seke mubiri Oluganda olutambuza otya eddako zino kakola katya kakuleka seke tekakuleka seke. Omukyala yanoba
Omukyala yali wankyuka. Omukyala uwo. Omukyala wange yali wankyuka. Omukyala sokunobola okuyimba. Najyawana n'ennyimba wano we bayita Jinja Kalooli. Ne musanga wakawo nanga mbuli ayo mutwe kubye mujjeeyo. Amuga era just performance buki. Lindako. Wamuleka waka. Nemuleka waka. Kino okomawo. Nakubuuza mpaka kubye mujjeeyo okuyimba. Omutuufu nga bomanyi faba kalimba abakatandika. Balinga tibatulabawo nnyo mu bigambo by'ensimbi. Naye okuba n'ekitono opafominga mu just ngulaba abantu abo bo performinga mutu ba performingira muko nga bangi lale yo yaliwo yawo Jinja Kalooli eyo omukyala kwe yanobera Jinja Kalooli awo okoma akugamba nti kirwa kyojjeeyo. Yes nga sina nyanjalangalo tebakuwa sente tebampa sente kikibuka naawe tusogera yimbira batubuzaabuza ofa abayimbi abato babatubuzaabuza olinagambayo ojja kugira boote ojja kugira boote ate kati omala okuyimba toddamu namulaba oyita wali mmanyi alejuka ennyimba zammwe ziringa za gospel oyimba ku Yesu na Katonda kati nammwe muba muyimba ku President Museveni. Yes tetulina twala tugenda yimba we tugenda yimbira kakati omukyala nga awalizo niki omukyala engeri kyali wankyukakyuka agenda okukola nga sina kyendeeseeyo na era ekyadde ngenda mu mirimu gyange ngenda okudda ng'akuttemu ebibye kati ndengezaako muwundira nagaanze nagamba ndi mukyala wankyukakyuka era ekindeese wano ku lubaluseewa nga njagala kukubira mulanga maama Nabbanja. Haruna Electrical Center feffeka abasigaza original mu buli kalonda w'ebyamasannyalaze tusuubuza kosa n'okuguza ssekinnoomo kati gwe abadde awayalinga ennyumba yo wamma twekwate anti MK box bino ebya pipe waaka wayazi socket switch kobe ng'olina ebizimbe kalina kasita kibanga kya wayalingi eddagala watuzudde dda tulina amataala aga buli kika ag'ebweru kosa n'ag'omunda zino nti kyandaliyazi otutuukako wamma ggwe ne bikuggwako kati webbaala loogi duuka maka nandiki twekwate togenda kwejjusa ate ke twasumuludde stooka empya omunauganda waakunyumirwa bulamu keto mu original paasi fridge extension njogere kindeke ki ate byonna nga twabireese biri ku bbeeyi ya wansi ddala kati gwatwetaaze tusange ematugga ng'onaatera otuuka ku mabanda awo wennyini ku kizimbe kya Semuta Arcade oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 752823 433 noti yeffe ba Haruna Electrical Center bannannyini original mu byamasannyalaze. Mama Fina ne Museveni president zali yandinkyaliddeko naye ye mudende njagala twanyula omukyalo omiki omulala sida kindako mbadde manyi nti obakubira omulanga bakuyambeko ku byenfuna oli omukyala akomewo oba era tetujja kukwatagana kuba nti olaba langi gyenyambadde ate ye langi yange tagikiririzaamu ate nga nze nagenda omuwasa nga ndi mu langi yange eno bweti kati oyagala ofuna nti omukyalo omulala oyesibu ye wamufunye mbadde sinnamufuna ne tusobola omunoonya gwe tukwatagana naye kakati nagezaako muno newaabwe eyo omukyala yagaana okudda kiki katono nnyo mu biro kiki ekyakulira okuba nga oyagala nnyo President Museveni oveeyo omuyimbire n'akayimba nga bwe nkugambye nti ffe tuli ba yero mu famire yaffe ebiseera ebisinga ndowooza kibeera mu musaayi ng'oli bwaba nti muvubi kugambye muzeeyi wange yali wa NRM ngakwale tubirandazeemu nnyo naye nagenda okulaba neetera n'okutunuulira President Museveni byakoledde eggwanga kati ekitegeeza mu qualifications z'olina bw'oba onoonya omukyalo olina okuba nga omuga nti owagira NRM ne baba mulungi afaanana ne kalisaba nga akola ki wayeru nga kuga tukwataganamu eyo ki ekkala ensonga sebenkulu kiki olina kungambyemu awo nga nti mufo ky'okuwaayo ku nsimbi ofuna nnyo ki fe abayimbi abato buli wogenda okuyimba bakusa tisaati bakola bata bakusa tisaati bakusa tisaaga okulaba buli wamala okuyimba nga bagikuwa nga bakwanga tisaati wamala okuyimba nga olya kwanga tisaati naye kyekyo kyandi saani kifuddeko naye
ekyokuba kati nga kampeyini za muzeeyi zandeka nga ndi mu buulu ekintu ekyo akasente koyinamu akasente akange kakweyiyayiya nga bw'obitegeera muganda omulimu gwange mbadde bavuzi wa speso naye ate era speso omusajja yagingijjako mbulwaki twaligenda eyo emigadde nangiteekamu bakwano bange nga ffenna twali bayiro muzeero yajja eyo emigadde toyogowe nga naye tobagira yero kakati wali ovuga special naye nga nyini special ate yesi waye wankyukakyuka agenda okukusanga eyo mu kampeyini alina bwe tulaba nga tumwiseeko kati bakwano bange bansasuliza olunaku bagamba ogiyanjula sente mmeka olunaku naye mbagamba emitwalo nga 10 bo balaba nga kyangu ne bagiyiwamu zinsasula ne banteera ne bampa ne sente z'amafuta muzeeru yali emigadde eyo nenjiba kutikamu ne tugenda nebuuga olwabo okukomawo bwe nti mukama wange yaŋŋamba paakinga teeka wali muruka yange oteekamu nti abantu bayerobi kati saaka teokola mulimu ki saawa kati ndi awo neeyabweyeya njiribayiriba n'obuntuntu okitegeera era kati era ngaebyokuyiriba nga bumanyi okutembeeya buntuntu bwe bweto kati ntya n'okuyita mu bantu kubanga musajja yali ow'amaanyi wali w'amaanyi ne pameti weeri wano onyiyina si omukama wange kati essaawa zino neeyiya bweyiya kyekisinza okundeeta ku lubaluseebwa TV. Okay, kati abatulaba oyagala bakuyambe kuki oyagala bali bokubidde omulanga oba n'abakulaba bakuyambe n'abandaba abanyamba ensonga kikwatako abakala yange ate oli waba nkyukakyuka nga awulidde obulumi bw'oyitamu era sobola kukuwayo kyakuwayo asobola okunyambako mbeera maba enkyukakyuka nga mutima mulungi ate okuwagira ekibiina oba okuwagira obukulembeze gwe gw'oyagala si musango era waliwo omukulu waabwe akayimba keyakuba akagamba nti obulo tebukola ki ye mukulu waabwe tebutwawula Okay, mala nkubuuza buli eri oba okiŋambye nti kiki kyakwagaza okuyimbira President Museveni ng'ovudde ku kiri nti family nawe byogamba noga niwe omwami ono oba president ono oba omuntu bw'ati mukoledde oluyimba luno lwaki kiringa abakyala kati guli musajja muyimbi abakyala ogenda omukolera ekintu oyina kyolaba ekimukubako oba asimayiringa bulungi oba kiki nze muzeeyi oluyimba mpula baluyita pameti ya Museveni kati pameti yo Museveni. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bomb Road, we have one in Matuga Kirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kolumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? 1, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So you have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children could be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow and they are God-fearing people. Onto that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job
in the future. So come to Sunset, have your child helped. Then we have swimming lessons. This can become a job in the future. It is a sport worldwide. So you bring your child, we train him or her how to swim. If you are far, no worries. We have boarding. We are very affordable. If you wish to have your child every day, we have the vans. Many of us are too busy nowadays. You go for work very early, you come back late. So we have vans. We pick and drop children on time. They move comfortably. Come to our boarding. Go to the dormitory. Very comfortable. Very convenient. When children leave, they excel where they go. Because they are schools where a child goes with a 4, come to senior 3, they are nowhere. We give them a foundation. We are performing so well. When you go to senior 4, when you go to senior 6, in the schools where children go, they are excelling so well. So if you are within the Kawanda area, Sunset Junior School, Kawanda campus. If you are within Matuga, in Kirwanira zone, we have Sunset. When you go to Kawempe, in Kulumba zone, Sunset Junior Schools, everywhere you go. The best school, the best services. Thank you. Kale ngamva wali mabega Mzee Museveni president ze mwina ko mukwano mungi okusinzira ebintu byakoze engeri gyakuttemu Uganda. Uganda yaffe n'ensi erimu emirembe okutunula ensi ezitwereranya alawundi awo. Luli mirembe gwa boti omusirikale yajjanga awo n'aleepinga omukyalawo. Then nga namwe sema kawuli awo ekibundu n'akiteeka awo n'atwala omukyalawo n'amuleepinga. Naye ate bwe ndaba system kati gyetutambulira olaba gw'osobola n'ofuna abasatu. Ate tewuli omusirikale nabamusanga okujjako gonza n'omusindika ng'omusanze mu mulyango gwo. Kale ne ndaba enkyukakyuka nti yakola y'amaanyi nnyo. N'ekirala nze Mzee Museveni mwinako omukwano mungi ku bintu byakoledde eggwanga. Nga ki ekisooka? Mzee nakoze enguudo lwakuba bannakampala basinga balinga enkoko mu kiyonjo batagali wano kumpi tebafuluma ggwanga. Kati bw'ogenda e Kabale eyo nze nalaba enguudo ezirimu amakoona. Waliwo oluguudo oluli awo Ishaka ng'ogenda saidi z'Erukunjiri. Nze nagendayo eyo nga oluguudo lwalinga lwabinja enyalu bibi naye baakola oluguudo oluli koolansi ate sansi gwe baalukozesa simulabangako. Oza ki ekiremesa okukoleza wano eno? Mazzi ge mangi nti tegasobola kunywera. Era ne wano bazikola kati mbuulira wano ng'ofulumamu okugyako wano mwebya mu Kisigondi naye bw'oba ofuluma wano oli ayiwa gy'okwata nze ndaba nnungi. Tezaaliwo nga tebyali luli tezaaliwo. Kati nze nayitanga eyo Mubende nyinaye abantu bange Mubende Mzee yalukola yakafuluma awo nga yakayingira kumpi kwe yatandikira. Byalinga bitulituli gudo biki ate nozigazyamu kale lwakuba nti wano sente zibulamu gazibwamu kyekyokka. Naye nga guulaba abantu bali mirembe gyabwe buli muntu gw'osanga ayagala kukola bibye lwakuba akayimba kano tukagizewo naye zonna gundi ezo njogerako mwezi ka music kangaako. Tuwemu kapaati ako kalimu ebyo by'enguudo ebyo byonna. Ebyobulimi n'obusuubuzi bitadde ku mulembe saako n'enguudo ziri zimwasanjala. Ebyasekyulite nze sibyogera Mzee y'amansira n'evvu ku nsana ffe zibeera zitulumbye. Bagamba abamu tebakitegeera ensanafu nali ntegeeza abayiikira abo abayiikirirwanga. Yes luyimba lunyuma nnyo lwakuba bagano dupolomotinga oba nkyogedde bulungi. Oluyimba lulungi nnyo. Ekisibu mukama oluyimba lulungi. Baani bana balemesa ofuna kasente ka Mzee? Mzee ngagaba sente. Mzee yagaba sente naye waliwo wano bwe zituukirako bwe babeera n'omululu. Kati nga olulungi olulina kati nga wano wabadde Kawanda awo. Era nagenda. Wayimba? Nayimba naye nga era saalinako ennafuna nga era wajja na t-shirt. Kati ffe tebamanyi oyagala nnyo okwambala. Bandowooza naye nno ndi musajja mwambazi era oba njagadde kukwatira muzini ezaani eza kkala yange naye nga ndi musajja mwambazi. Batussa t-shirt kakati ensonga enkulu eriwo bw'okola okuwandiisa kuli nga bukyali bakubuzaabuza ng'ate gw'oyagala ofulumire ku lisiti ya bayimbi ba Museveni. Nze naye njagala ntabaleko ggwanga liro nga bulaali za Mzee buli wayimba ng'obeerawo nava mabega nga nkigobako naye era bakinnemesa. Kano olimba amuyimbira mu lwoka?
olw'obufunda bw'ensawo naye ng'ennyimba nnyina nnyingi, nnyina ezange ezisobola okunkwata ku mukono. Toyina lwa muzeeru olwo nali namukolerayo kayimba kamu naye nanyina nnyingi naye obufunda bw'ensawo studio anti nayo nga bw'ogitegeera. Ate ebyako wali ku ky'omukyala kati weefumbire waka essaawa zino neefumbira n'owaata emmere nempaata emmere. Era kyensinga okwevuma mu kampeyini za muzeeyo ono oba akayimba ke mba neevuma okundeka nga ndi muwuulu. obuulu obusanze otya? Muganda wange obuwuulu bunyiga kugera n'okubamu akafaananyi nga mwali famire jjukira twali tulina abaana baffe babiri naye okomawo n'oyingira ennyumba ng'ogituulamu ogwo omu tivi n'ogiraba omu n'ova mu kukulaba byo neekulaba n'oyitirayo nowebaka teri wadde akubika ababuulu balabe bannange siri ne zikuluma siri ekyali awo naye empewo neekufuuwa ogamba ekiro kati tofunangayo omuntu ena gw'oleetaleetako mu baserebu musobola okuba n'abantu eyo nga bwe nkugambye ate kati tumwana baba tebakyatulabawo ffe abayimbi abato okujja ng'omaze kikwata bwe watyo naye nga bw'oba ogyoyinizeemuko era mubaffe abayimbi. Simbwa Motors and Properties Limited ye kampuni yokka erina obukugu mu kufunira ettaka, ennyumba kosa n'amamotoka gonna ag'enjawulo. Anti ffeffekka abaweebwa olukisa okufunira ebintu ebyo byonna mu mitendera emituufu. Tutunda kosa n'okugula amataka ku buli luguudo lwonna, ate nga buli ttaka lye tukuguza amazzi kosa n'amasannyalaze be baana baliwo. Tulina ennyumba eza buli kika. Gwe wa rentals ekikyo kyawedde dda, ate gwe ennyumba ey'okusulamu fulaati ate mmwe kyasalidde mu ntamu. Tutunda emmotoka empya kosa n'ezo ezikozeeko. Ekyewuunyisa bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo. Tuyina kye tuyita bata. Gw'ayina emmotoka ng'ate wandyetaazeemu ennyumba, ekyo ate tukikolerako ddala. Ate gw'ayina ennyumba naye nga bulijjo weetaaga mmotoka, tuwaanyisa ne tukuwa ekyo kye weetaaga. Eddagala walizudde dda. Ofiisi zaffe zisangibwa Kasangati, oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7 Simbwa Motors and Properties Limited twajja kubawonya bafere baffe abato era osangayo buusanzeeyo naye ng'okusinga kati njagala amanyi nti ndi wakkala yange. Tugenda kuba tuwumbawumba so kubajjukiza nti Sweet Valley Islamic Day and Boating Primary School bakolaga nti ensonga zonna ez'okuwandiisa abaana kutandika okusoma mu Febu nga 10 so kubanga ate wali eri ebbombo Degeya Kibajjwe n'olaba Dr. Hamid Kiyimba naso kubanga ate omwana wo bamuwandiisa boarding ennungi ebyokula birungi buli kimu kyonna so kubanga ate ensonga zitambula bulungi. Aluna electrical center esangibwa Matugga wali ku kizimbe kya Semutakeedi genda baguze ebyamasannyalaze ebiri ku mutindo ebiri ku mulembe so kubanga ate ensonga zitambuza bulungi nnyo neddala so kubafuna ku namba z'essimu awo ziri screen yaffe ensonga ate ne zitambuza bulungi nnyo neddala. YM Property Consultants and Real Estate bano bakola ku byamayumba otunda ogatunda nabo bagagula ate n'okubanga ate bagakutundira oyagala kubanga ate ofuna ettaka eritamu erya faamu n'eritali lya faamu oba lya makaawo byonna YM Property Consultant ensonga bagikwasaganyiza ddala bulungi nnyo esobola nga ate etambula muzuli saana jangu ofuna ettaka basiri akuzimba kirooka emisana ne wonna weoyagalira ettaka liba liryo jangu okube nga ate ng'olikwasaganyiza ddala bulungi nnyo. Tuline mukulu Mubiru Christopher sajja Muganda ani yatabaala okugendako eri mu Bunyarwanda muzeeyi wange musajja yali mukwasi gwe mu nsi olina abaana babiri bokka? Nyina abaana babiri ne ku mirembe eggwanga lino wandibadde obeera n'abaana nga 8 anti era ozaala b'osobola Pulezidenti Museveni amasomero yakassaawo oteekayo buteesigwe ng'abaana basoma mbeeramu n'ebyetaago ebirala by'abatakukwatiddeeko ssebo obeeramu n'ebyetaago ebirala ng'ani atabikwatiddeeko era nga muzeeyi tabikwatiddeeko kati olina okuzaala abaana b'osobola okukola ki b'osobola okulabira kati nkyali musajja mupangisa nkyali mupangisa simu mukama wange olibaleeta oyiya akasente kati gula kapoloti era nawe ndakubirako akayimba nga kyobaze kale nalina omukwano gwa muzeeyi naye era nakyo nakibuuliramu neŋŋamba muzeeyi tasobola otampa ku ssente oba nakunyamba mukaawo sanga nandivudde mu kiki mu kipangisa ate n'ekirala ndi musajja wa kitone
ne uwenga nkwatire ku artist n'enfuna engeri gyenkola gyentutumulesaamu ekitone kyange amani studio n'ofuna ku studio webale nnyo ebintu yabikola yebisaawo studio ani azina Bebe Cool azina naye era bwe nali njagala okukwata vidiyo luno badokita ki bonna mubazinyisa Bebe Cool natuukayo nali njagala okukwata oluyimba luno vidiyo tolukwatanga na vidiyo situkwatanga na vidiyo oluyimba olulungi lwolulaga enguudo ziri esebo naye natuukayo nempulira bye bagamba nga sijja bisobola kuba yaŋŋamba eno kamera yokka eya drone nga tekuli bali bagenda kukwata yaŋŋamba ndekawo miliyoni 2 n'omwana agitambulirako n'ansaba emitwalo 5 egy'omulabirira kakaterage okukola nga miliyoni 1 mu emitwalo 5 ate nga zino zokka eza wansi process kutambula bapakira nga nakyo sikibaze kati nagenda okulaba neŋŋamba ate nze atandika obutandisi muzeeyi abaweredde bwereere abayimbi nange nagendayo nga mmanyi nti bya bwereere naye neewuunya nnyo be nasangawo kale nga ye Bebe Cool nga ye omukulu saamulaba naye nyina be nasangawo awo naye nga bimwabirabako nabirabira ddala gwabadde anoonya ekifo ekyokuwumurizaamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka wootuuka n'owulirirawo ddala emirembe. Tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko bar wing, kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo, kosa ne VIP wing oba giyite corporate wing. Wano enno waliwo ka best view wewekkanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera ddala nti ensi yo zaabu. Tulina ebifo ebyokusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga ebyenjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. Wootuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Matugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda e Kasangati awo wennyini nga ku New Broom, oba otufunira ddala oba kuba ku namba y'essimu noti 7 noti 4 6 4 39 6 oba noti 772 6 4 39 The Place, a home far away from home. era nyinako ne gwe nalabako awo nga baleka bava shootinga video nga balina zino nnyo era muzeeyi senga agirabako senga ndi musajja munene w'amaanyi kuba muzeeyi musajja mulungi ate mmanyi musajja mugabi ataawuliriza alinga muzadde nze mwagala nga tuwumbawumba kubira abantu omulanga boyagala bakuyambeko mu nsonga eno bannaye nkubira abantu omulanga mwenna abampuliriza n'abandabye bawulidde ensonga zange. Nze Mbiru Christopher ndi muwagizi wa NRM saakoma kuwagira naye nenyingiyayo n'akayimba aka president akamuwaana naye manyi kajja kukola mu campaign naye nakafunamu obuzibu omukyala wange n'akola ki nanzirukako engeri yali wankyukakyuka. Bannange nkuba omulanga buli muntu andabye muzira sisa yenna sijja kugamba wa kala yange kuba mulimu n'abakala endala ng'omutima mulungi. Banne mbadde nsaba bankyalireko bafuneyo ke bankwatirako ndabe nga nyanjula omukyala omuki omulala ndabe nga nyanjula omuki omukyala omulala. Mama Fiina oyo omukyala nno mugabi naye wakisa. Honorable Nabbanja nali njagala naye ankyalireko oyo kirwa kitomukubirayo akayimba nsobola omutwe gwo gukola wowe basi guyiya ne gukola ki. Honorable Nabbanja maama mbadde nsaba onkyalireko twanjula omuki omukyala omulala ye omukulu sijja muyita kuba mukulu muntu munene ne baba alina wampuliri wandabye tagaana kukola ki kunkwatirako nenfuna omukyala omuki omulala neesibye nnyo ku ky'omukyala kuba bannanga obuwuulu nepozi n'akanumamu mukama wange oli eyanjijjako emmotoka Toyota Wish era nako ako kaku kanuma nnyo neŋŋamba muzeeyi buno obuntu butono nnyo gy'ali. Toyota Wish ya miliyoni nga mmeka 25 kati guba mulimu gwange ogwo neŋŋamba ako kaba pamiti yange ngiyina ne mukama wange oyo naye nze saakunyiigira kuba bagamba nnyini kakomo wayagalya bakakola ki bakakugirako essebo mukama wange. Tugwebaza mwenna abatugoberera olunaku lwaleero Mubiru Christopher byebyo obuwulumuta
agambye va ku kyensi naye empewo teri atagimanyi empewo nga yazze ekiraawo ne bw'okubira munagamba ng'olabye nayo nze ajesamwe producer Katabira abaddewo sobola okuba nga ate ensonga etambula bweti bulungi nnyo omukulu akutegeeza nti obulu bumu tayeefumbira yeewaatira ettooke tetujja kusukka wano akumata kumira mpeera nze ajeyisamu gwaludde ng'osumbukanyizibwa n'ebyettaka kyekiseera okaze ku mmunye anti YM Property Consultants ye kampuni yasalawo okugondeza mu nsonga eno kitugula ate nga bwe tutunda ettaka eri ekyapa n'eri endagaano tukufunira ennyumba zonna eza buli kika omuli ezipangisibwa kosa n'ez'okugula tukola land survey oba kiyite okupunta ettaka tukubira pulaani n'obeera ku mutindo gw'okuba ng'oli muteeketeeke ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba ate gwowa estate ekikyo twakutereeza dda tukolera ku nsonga z'ekyapa bw'otyo n'otereeza obulamu okuzimba kwaffe kwa mutindo ate ekya civil engineering empapula za masters kwe tutunda emmotoka empya kosa n'enkadde ate eza buli kika bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tusange Matugga ku Mabanda opposite ekizimbe kya Matugga shopping center awo wennyini nga ku LJ offices zaffe ojja kuba oziraba oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7666 128 838 oba noti 754 5 238 YM Property Consultants ekirooto kyo oba ekiruubirirwa kyo bwe bukogo bwaffe. Nze director wa YM Property Consultant nsangibwa wano wennyini amaka gaffe tuli era mujje tubaweereze n'obwesimbu n'obwenkanya. Mulekerawo okwesiga abantu abali wansi w'emiti, mulekerawo okwesiga abantu bemusinkanye mu kkubo. Nze kennyini kamwakoogera ojja kunsangawo wano tukuweereze. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu Ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV. Lubaluseewa TV mazima ku mazima.